Yes, amawulire ge tulina olunaku olwaleero kigambibwa nti no move ekoleddwa ey'okusamba oba okugoba leader of opposition Joel Ssenyonyi mu office mu parliament okubeera nga leader of opposition yamaze dda okutuuka ku mmeeza mu parliament y'eggwanga mu lukiiko olukulu olw'eggwanga. Era kigambibwa nti notice zamaze okubeera nga zimaze okuba nga zibagibwa ezigambibwa okuba nti no ze zibagiddwa ozina enkizo n'empenda ezigoba leader of opposition mu parliament oba mu office ye ng'omukwano gwange ali eyo ampuliriza. Kakati nno ekibiina kya Patriotic League Uganda PLU ba MPs baakyo bamaze dda okuba nga bafiiringa notice era bamaze dda okuintroducinga bill amendinga era administration ya Parliament Act okubeera nga bajjawo leader of opposition. Wuliriza, si gwe mulundi ogusoose leader of opposition ono nga yeegezebwamu, wabula ky'otalina kwerabira. Bali mu kwegeza mu kifo kino eky'obwa leader of opposition, bakibagira amateeka, bamaze dda okuintroducinga notice, naye nga target yaabwe eri ku leader of opposition personally Joel Ssenyonyi. Naye nga beerabidde nti no Joel Ssenyonyi si yekka alimenti okubeera leader of opposition. Leader of opposition usobola okukeera enkya nga avudde mu kibiina kya Patriotic League Uganda, ng'avudde mu FDC, ng'avudde mu kibiina kyonna kyonna ekirala ekivuganya gavumenti. Kakati lino ebbago erigambibwa oteekebwawo lirabika ng'eritagetinze personally Joel Ssenyonyi. Jjukira si gwe mulundi ogusoose okuba nga liyisibwa. Si gwe mulundi okugenda okusooka okuba nga ekirowoozo ekyo kireetebwa. Mu kusooka kyajjanga ekirowoozo n'oluvannyuma ne kiteebwa mu parliament. Naye era move eno ne basobola okubeera nga bagisweepinga okuva mu parliament. Kati idea ekomyewo ab'ekibiina kya Patriotic League Uganda ba MPs bamaze dda okubaga amateeka n'okubaga notice yenna nga bamutadde ku mmeeza mu parliament nga bagamba kati ke tuleese bino byonna biweddeyo, leero leader of opposition tasulamu mu ofiisi ye. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango otuuliza gwatanatwengako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako gwe ayakatwegattako nkutegeeza nti nno ekigambo subscribe kyankizo nnyo gy'oli beera nga okyegattako tukinyigeeko towerabira kunyiga mukade kajja kuyambako okuleetera notification message. Abali mu diaspora ntegeeza bali emitala w'amayanja mbakulisizaayo obwakedde ene waffe bwakakya kansubire nti ebintu bitambulira ddala bulungi malidaadi saana. Wabula bagenda maaso n'okukomentinga mbeebaza ekyensuso oteekayo obubaka obuyozaayoza n'obutangaaza eggwanga. Wabula mu abasharinga mwebale kubeera mpaji luwaga egenda maaso n'okubeera ng'etambuza eddoboozi lyaffe lino n'okkuza omukutu gwaffe guno ngusobola okuba nga gutuuka buziba. Nyongera okujjukiza nti oli ku Yugi Update CV. Nga bwe nkugambye ba MPs abeegattira mu kibiina ekya Patriotic League Uganda ekikulibwa Chief of Defence Force Muhoozi Kainerugaba nga ye chairman waakyo bamaze dda okubeera nga batuula ku mmeeza era baasuuza ebigere babinyise mu bbaafu nga bagenda mu maaso n'okubeera nga bakukula kuganga banoonyereza bunnotisi bonna. Jjukira omukulu yabagamba era n'abalekera exercise n'abagamba nti nno okugenda ngenda naye mukimanye nti njagala munoonyereze mukwate ebitabo munoonye amateeka mufuukuuze buli kamu mu article kize tuyinza okuyitamu okugjawo leader of opposition ono abeere nga alondebwa kibiina kya Patriotic League Uganda nga nze Chief of Defence Force njagala nze nga mbalonda leader of opposition kubanga nga commander in chief nyina obusobozi nyina obuyinza obukwata buli mubaka yenna opposition. Kati message yali yetegeeza ki kyali kikulaga nti nno omuntu eyali amukaluubiridde leader of opposition era nga yeetaaga okubaako n'engeri gy'amufunzafunzaamu basobole okubeera nga bamufunza. Wuliriza gwe mukwano gwange ampuliriza. Kakati we yamala okugamba ebigambo ebyo n'agamba Minisita Kabanda nti weetegeke okubeera ng'osuza ebigere mu mazzi era Minisita Kabanda teyabadde mubi. Ennaku eziyise emabega wamu ne baministers banne era n'ababaka mu parliament abeegattira mu kibiina ekya Patriotic League Uganda
era emitwe basula bagifumba tebeebaka kwolwo bakubye winters ez'enjawulo gwe kyoba omanya bannyisa ebigere basula babinnyise mu bbaafu nga bagezaako okuyiikuuza bunnotisi bonna obuyinza okugoba Joel Ssenyonyi mu bwa leader of opposition. Oli ku Yugi Update TV wuliriza kakati no proposal oba etteeka lino kigambibwa nti lireetebwa okubeera nga lyagala tteekawo enkyukakyuka n'okukyusa framework wa governing engeri governing yaselektingibwamu bagala kukyusa engeri leader of opposition gyaselektingibwamu kubanga kigambibwa nti leader of opposition ono ye omu ku basinze okulemesa oba bataddewo obstacle ey'amaanyi mu parliament era basinga bamuyita Mani Wanuzi Army abeera mu parliament oyo ng'abaka 3 bonna bonna abeetisse era ng'omulimu gwe leader of opposition abeeranga kalabalaba naggambye edda n'omulimu gwaliko gusinga ogwa Igiggi era ku musaalo gufunibwa Igiggi gwandibadde guswalwako ebitundu 5 ku 100 ne biweebwa omubaka ne guweebwa leader of opposition kubanga emirimu egisinga yasinga ogyetikka yekalabalaba wa buli kimu mu gavumenti. Twandigee nti no gavumenti yandigenze maaso n'okusanyuka olw'omulimu ogw'ettendo ogw'amaanyi leader of opposition gwagenda maaso n'okukola kubanga abo bagulizaako era n'alabisa abo abagenda maaso n'okuttatana ekitiibwa kya gavumenti so nga oba oli awo gavumenti yandibadde nnungi mu maaso g'abannansi naye abantu abagenda maaso abali mu ministers ba cabinet ministers abali mu projects ez'enjawulo nga bagenda maaso n'okukumpanya ssente z'omusolo babuzaabuza fundings bagenda beenyigira mu buli bw'enguzi kakati leader of opposition wabanga asobodde obbalabisa eri mukama waabwe tulaba nti nno kimuyambako n'okutaakiriza omusimbi gwe yanditaddemu otandika okunoonyereza okutandika okuyita akakiiko akavunaanyizibwa ku buli b'enguzi nga ye Joel Ssenyonyi yamaze dde okuexposing ensonga eyo. Kakati wano gavumenti esalirwawa naye ekifo gavumenti yanditundidde ensonga eno ntuno ya mugaso nnyo ku sayidi yaabwe era ne bayozayoza leader of opposition okubeerawo ate munnange batandise mulimirira mpinda tebakomye ku ekyo kyokka bagamba ne mu ofiisi gy'atuulamu tumukooyo mulabamu twagala mukyusa tube nga tulonda waffe tetumanyi kitegeeza ki nti gavumenti eno eriko ewagira ebikola ebigenda mu maaso eby'okukumpanya ssente z'omubi bw'omusolo ebikola eby'enguzi lwaki eba etya nnyo leader of opposition ng'akola okunoonyereza ku ba cabinet ministers ku ba government officers abagenda mu maaso n'okukumpanya n'okubuzaabuza embeera zaabwe engeri gye bakolamu ofiisi zaabwe n'engeri gye bakozesaamu obuyiwa ofiisi zaabwe. Ekintu ekyo kyatutabudde nnyo wabula njogera okukujjukiza nti oli ku Yugi Update TV ko sinzira obanga otuwuliriza move eno yakoleddwa efollowinga ebigambo bya General Muhoozi Kainerugaba bwe yagenda mu maaso embiranye ebaddewo jjojjodyo byabalamu entabu yatandikira ku Muhoozi Kainerugaba ng'agenda mu maaso n'okubeera nga alabula ng'atiisatiisa ng'ateekawo intimidation okukangatiisa leader of opposition Joel Ssenyonyi saako ne Honorable Ssemujju Nganda omubaka yaliko Wakira municipality ng'agamba nti nno bano be bamu kubaddako ku lisiti be bagenda otteeka mu basement era ng'agamba bamwekiise nnyo naye wanaanywa amazzi n'akkuta bali mutegeera wabula bano bazzeemu nga bamwanukula nga bamugamba ssebo lino eggwanga si lya kitaawo oba olowooza Uganda bye bimu ku bintu kitaawo bye yasikira njagala mugende mubuuze kitammwe nga tannafa kubanga bwe yali asabumitinga ebyobugagga bye ewa Igiggi nga tannajja mu bukulembeze yagabayo gaali bomba na bodaboda byemu ku byobugagga bye muyina wabula tebikuleetera kulowoozesa nti nno oba kitaawo Uganda yagigula nti yemu gy'ogenda osikira ebyo nno ebigambo byanyiza nnyo Chief of Defence Force era leader of opposition Joel Ssenyonyi n'amugamba nti nno owaayi olowooza tewalampye gye gava wabanga oyagala okuyingira ringi y'ebyobufuzi jamu yunifoomu yaffe y'eggwanga oyingire ringi y'ebyobufuzi tubbinkane baavaani ogenda maaso n'okuttatana ekitiibwa kyaffe ekya yunifoomu era ng'amugamba wamenyamenya dda ssemateeka kubanga takulagira na kwenyigira mu byabufuzi okusinziira UPDF amendment bill yakolebwa mu 1995 eno yateekebwamu article ng'egenda maaso n'okukogera wa UPDF ng'alina kusigala ng'ali nnyuto mu nsonga z'eggwanga ng'alina kuba ng'aweereza bannayuganda abantu ababulijjo ba civilian saako ne gavumenti naye tulaba wano nga UPDF yava dda ku mulamwa kitegeeza ki constitution wano mu Uganda yattattanyizibwa dda
era Uganda oba eggwanga nga terina constitution, nga constitution tetwalibwanga kintu kikulu, buli kintu kiba kitwalirwa ffa. Era ogenda okulaba obumenyi bw'amateeka nga bumenyebwa abo abali mu buyinza, abalina enkizi n'amaanyi, abalina decision making, ne bagenda mu maaso n'okuba nga bajeeza omuntu wa wansi. Eyo y'ensobi eri mu kubanga okyobola ssemateeka ng'olaga nti gwe tokwatibwako, teri tteeka likwatako, kale ebintu ebifaanaganako nga weebityo. Nyongera okukujjukiza nti oli ku UG Update TV kosinzira obbanga otuuliriza gwe mukwano gwange ali eyo. Kakati nno move egambibwa okubanga ejjawo leader of opposition mu ofiisi ye, yamaze dde okutuula ku parliament, ku mmeeza mu parliament, era tusuubirwa speaker Jacob Oboth okubanga anaatera okubeera nga agisumulula. Tebannaba kubeera nga banawunsinga nti oba documentary zino zaatuuse dda, naye okuba nga tugajja mu nsonda ezeesigika, information gye tufuna kiraga nti nno ekibiina kya Patriotic League Uganda wamu n'ababaka baakyo bamaze dde okuba nga basubmitinga ensonga eno, era bagende mu maaso n'okuba nga bateekawo move ey'okusamba leader of opposition mu ofiisi ye. Entebe eno bagiramuza. Nkugambye entabwe nkubunnyonnyodde yonna gye byatandikira. N'oluvannyuma ebyo ebyabaawo muhoozi keno nga bayagamba nti ndabye obuzibu bwe buli era ndabye obstacle weeri, era n'agamba ndabye ne wengenda otandikira leader of opposition oyo yeetaaga okukwatamu. Era content okwa eya proposed amendments tennaba kubeera nga emendingibwa publicly, kuteekebwa mu publicly nti bamanye kyekigenda mu maaso ku nsonga ya leader of opposition. Nedda luli baalaba ebyavaamu. Njukira nti eno bbiiru si gwe mulundi gwayo gusoose okuba nga eyisibwa. Ekirowoozo kyaleetebwa dda omubaka ku ludda oluvuganya Richard Lumu. Richard Lumu tumujjukira mwaka gwa 2025 nga batutte parliament mu ggulu, nga speaker yali aliko Aneti Narongo Anita Among, nga yagenda mu maaso n'okuba nga akubiriza olukiiko lw'eggwanga olukulu. Yasalawo ensonga zonna ezaali ez'omugaso nezaali batutte mu ggulu aziteeke wali ku bbali azisuule muguluka, wabula atunuulire alingirize lino ebbaga eryali lireetedde ppya ery'okuggyako leader of opposition ku mu ofiisi ye. Era yaliwo obudde, era ababaka bangi bakompulenga nga bagamba biru nnyingi ze tuleese ku mmeeza zaakamala emyaka n'emyaka tezitunulwangamu, naye kyewuunyisa okuba nga eno waaki mugiwadde tension nnyo. Kiki ekiri emabega wa bbiiru eno? Kyalabika nga bo bano abaali balwanyisa omuntu, wabula nga tebalwanyisa position ngeri ki gye selectingibwamu, wabula nga balwanyisa muntu. Ate ekyewuunyisa ababaka abasinga bali ku ludda olw'opposition be baali balwana Joel Ssenyonyi. Lwaki? Nga balaba nti eno move yakolebwa, muliriza, nga balaba kino ekyakolebwa Joel Ssenyonyi engeri gy'abatwalamu, abatwala speed, abalemesa okukwata ku ssente, abalemesa okukwata obubaasa, y'ensonga eyali enkulu. Ate nga bo target yaabwe yali balese mu parliament byali birala nnyo ku bya Joel Ssenyonyi byagenda mu maaso n'okubeera ng'akola ki, ng'abagamba. Katujjukire bulungi nnyo Richard Lumu ng'agenda maaso n'okuintroducinga bbiiru eno. Biki ebyaliwo? Wemba nga njagala okukujjukizaamu, njagala nkujjukize nti bbiiru eno wadde yaleetebwa, Richard Lumu yaselekitinga era yakuŋŋaanya, wabula baamuvunaana. Wuliriza, njagala nsooke nkuwe ku Richard Lumu mwaka 2025 ng'agenda maaso n'okuintroducinga bbiiru eno ey'okuggyako oba ey'okuselekitinga, ey'okukyusa engeri gye baselekitingamu leader of opposition mu parliament. Wuliriza. Of the opposition in the parliament to hold a leader of the opposition or a chief whip accountable, cognizant of the need to entrench democratic principles in electing a leader of the opposition in parliament and chief opposition whip as representative of all members of opposition in parliament. Now therefore, be it resolved that Parliament grants me leave, Madam Speaker, I pray, Madam Speaker, to introduce a private member's bill entitled the Administration of Parliament Amendment Bill, a draft which is attached here to my motion. So I pray.
Thank you. Do you want to justify your motion? Yes, Madam Speaker, thank you very much. Madam Speaker, election is the epitome of democracy. Madam Speaker, even the Pope, welcome from the Holy See. As Catholics, I'm a Catholic. There is an election of the Pope, the highest and respected leader in the world. If there is an election there must be an election here. We are in the opposition, Madam Speaker. When we are elected, we came here. By that time, you were not the Speaker. We also elected you, Madam Speaker. The very reason why you are sitting in that seat. We also elect the President. Every 5 years, there is election in Uganda. Therefore, there is no reason when we come to Parliament as members of the opposition, we don't elect our leader, who is the leader of opposition. I want to pray before you members of Parliament that it is important that the pillar of democracy, which is election, should actually be done by us, the opposition, who are actually about to take power. So I thank you very much, Madam Speaker. The justification is just clear and right on the wall. We need an election clear in the opposition. Oyo abadde Richard Lumu tujjukira bulungi ebiseera ebyo nga yeefudde ebbereje ng'alaba yaliko wabula ekibiina kye tekyali kisanyufu. Lwaki tekyali kisanyufu? Kyamulaga nti nno naawe newankubadde osaba ekyo requesting olaze ensonga yo, olaze advantage ne disadvantage, naye naawe ensobi yeemu gy'okoze nti we yali introducinga bill eyo ekibiina kye kigamba ekimutwala tekyalabako ku mpapula zino requestinga kubanga ayisa bill eyo. Ekyo kyokka kye kyasooka omukubanga ye Richard Lumu. Wabula ababaka banne tebayaniriza tteeka eryo kubanga baali bagyewo baali bagamba nti etteeka eryo singa lyayisibwa lyali ligenda kujjawo eddoboozi ly'oludda oluvuganya n'amaanyi agali ku ludda oluvuganya gavumenti. Kitegeeza nti wajja kusigala nga waliwo opposition kubanga opposition erina osigaza enkizo nga yo ng'eyeselectingira leader of opposition okufuna amaanyi ago n'okuboggolera gavumenti ku bikyamu ebigenda mu maaso n'okukolebwa. Kati biiru eyo Richard Lumu yagenda mu maaso n'ogiyisaamu era ng'ensonga ze zaawa Madamu Honorable Speaker nga mugamba nti okumanya biiru eno esaanidde okuba ng'eyisibwa nga we tulonda ababaka wano bulijjo, nga we tulonda ba ministers wano mu parliament, nga we twakulonda Honorable Speaker nawe tuwali mu ntebe eyo gy'otuddemu, naye naawe twakulonda wano mu parliament. Era ng'agamba wano tulanga namukulembeze tumulonda wano mu parliament agenda okubeera nga atwala eggwanga mu maaso. So ng'agamba tewali nsonga lwaki ate ffe abakulembeze ffe aba leader of opposition abali ku ludda oluvuganya gavumenti ffe aba opposition tetusobola kulonda mukulembeze waffe. Olaba ne Papa bamulonda, kati lwaki ffe tetusobola kulonda mukulembeze waffe? Era nga kyasaba nti biiro ewandiikiddwa erikiriya ku lubaawo buli muntu akiraba bulabi kyeraga bwerazi nti beetaagisa okuba nga balonda nabo omukulembeze waabwe. Omukulembeze waabwe aleme kubeera nga ali selective eri ekibiina eky'opposition ekiba kisindisa ababaka abangi mu parliament nga bwe guli kati ye nga bw'agamba. Naye nga tageti yaabwe bano bonna ensonga eno bagiwa omwaganya wabula nga batagetinze Joel Ssenyonyi nga baagala omujja mu ofiisi gy'alimu kubanga ali abafuukidde akayinja mu ngatto era ng'afuuse obstacle gye bali n'enkola yaabwe n'emirimu gye bali bagenda maaso n'okukola eyo mu parliamentary committee mu commission mu parliamentary committee mba commissioners wuwulira ebyali bigendanga maaso eyo nga ne mu parliamentary committees tebamuyita kukiika, bamukiika bamaze dde okuyisa biiru nga balina kye bagenda maaso n'okubeera nga bakukusa ng'ono abalabisa nnyo. Kati so nga balaba singa basooka ne bamugjawo nyawo olaba Mpuuga we yali ng'ali ku ludda lwabwe nti yatuulangayo naye ng'omusimbi gwonna oguyisibwa eyo afunamu buddiru eziyisiŋŋana ng'afunamu, so kyabawanga enkizi.
kyabayambanga era jjukira n'ezo service awards 1.7 biliyoni ezagabanyibwa ba 4 commissioners omwali Mafias Mpuuga n'abalala basigadde. Kigambibwa nti Mpuuga yazigabanya ezo ssente nga bakyali nga Mpuuga akyayina enkizi mu parliamentary committee nga commissioner era ne bazigabana naye Joel Ssenyonyi yali alina okubaayo n'ekolo teyayinvitingibwa. Kati ebintu ng'ebyo ebyali bigenda maaso n'okuba nga bibakuba bibagezaako kubeera nga bataawuluza. Kakati saawa zino tekiri ku parliament, tekiri ku speaker nti ensonga ebagezeeko tebakyalina wa babba, nabula ensobi gavumenti zeekola Joel Ssenyonyi zagenda maaso n'okucriticizinga okwagala okubeera ng'oli superior. Muhoozi Kayingo okwagala okubeera nga yeetisse eggwanga agamba Joel Ssenyonyi tajja mwetaaga ku lugendo lwe, y'omu ku bagenda omulemesa. Omanya nti waliwo ekipya ekirukibwa ekijja, nti waliwo move ey'okwagala okuyisa obukulembeze mu parliament. Parliament yebanga ebeera selective ku kulonda omukulembeze agenda okuddako enkya. Kati yensonga lwaki baagala okugyawo obstacles zonna eziyinza obbalemesa mu nsonga eno. Kati move egamba nti emaze okubeera ng'ekola ki ng'eyisibwa, wabula okuzzaako emabega okujjukizaako bino byonna ebyayogerwa. Joel Ssenyonyi yabaanukula atya? Njagala owulirize. Mu biseera ebyo mu mwaka ogwa 2025 nga Richard Lumu alemeddeko ng'ayagala kuyisa Kibbiiru era Nnaalongo Anita Among nga tasuubira nti nno embeera gy'alimu kati aligibeeramu, yamuwa omwaganya ayise Bbiiru eno agobe Joel Ssenyonyi mu woofiisi. Naye Joel Ssenyonyi bye bino ebigambo bye yabaddamu singa baali bagezi era bandibadde bakola ki? Bandibadde babimanya. Njagala owuliriza ebigambo bino n'obwegendereza gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. Wuliriza kujjukizaamu ku bigambo bya Joel Ssenyonyi. It is legally not proper to make a law targeting an individual or a specific entity. Because if you make a law targeting Joel Ssenyonyi is not going to be leader of opposition forever. So what happens now when you are targeting him or you're targeting the party NUP and tomorrow NUP is not the one in the opposition and now you who was pushing through this law, now the law is going to disorganize you, and that's why no party on record, none whatsoever, supported this bill, because they know that the tides can change and then it will not be the one in opposition, it will be in government, for example. So it is not wrong. Even when you don't like an individual or an entity, you cannot make a law targeting an individual or a party or that kind of thing, because the tides can change. We even had told our colleague that, look, if this law had been made with some kind of uniformity, if you want the leader of opposition elected, the chief opposition whip elected, the shadow cabinet elected, why don't you want the same for leader of government business to also be elected, the government chief whip to also be elected, the cabinet to also be elected? What's good for the goose should be good for the gander. So that's what made this law problematic. You're trying to target a specific individual. But it's good in life when we realize, okay, this one has failed, because every party rejected the bill, the population rejected the bill. It's good that our colleague has come to that realization that Joel Ssenyonyi abagamba ekirungi biiro eno mwagadde ogiyisa, naye parties zonna eziri ku ludda olw'opposition zirejectinze biiro eno biiro yali ereeteddwa Richard Lumu, nga Joel Ssenyonyi abagamba nti ebibiina byonna byagenze maaso ne bitunulamu nga biraba nti kino tekiri ku Joel Ssenyonyi gwe mutagetinze era gwe mutunuulidde nti lusobola okukeera enkya ku makya nga Joel Ssenyonyi avuddewo nga leader of opposition alina kuselectingibwa kibiina kyammwe, kati olaba nti biiro ejja kubeebakuba. Era n'agamba lwaki olowooza batagetinze ku kya leader of opposition, kale baba bagamba nti leader of opposition aselectingibwe mu parliament, lwaki tebatuwa mwaganya n'ebifo ebisinga mu government ne biselectingibwa mu parliament, ba cabinet ministers, chief justice n'abanga aselectingibwa parliament, ne batuwa prime minister n'abanga aselectingibwa parliament, chairman wa electoral commission n'abanga aselectingibwa parliament, lwaki tebaagala kiwa mwaganya nga balaba kijja kuba kibakuba nabo ku side eyo, kubanga singa oyisa biiro eno ya leader of opposition okulondebwa parliament bwajja kubeerawo demand ey'amaanyi ey'okurequestinga ba cabinet ministers okubanga nabo balina okuselectingibwa mu parliament. So kino Joel Ssenyonyi yali agezaako bagamba nga bagamba kirungi community
naye kennyini yali emaze okurejectinga bill eno nga tegenda kubeera ng'ekola ki ng'egiyisa. Oli ku Yugi Update CV kosinziro bango tuliza nyongero kutwala maaso. Tuli ku ngeri ku tteeka libaagala okuyisa mu parliament likomyewo obuto likomyewo ku mmeeza ya parliament era nga ekibiina ekya Patriotic League Uganda okuyita ba membership baakyo basazeewo okuleeta documents zino ku mmeeza basobole okubeera nga baddamu okutunula ku nsonga eno. Jjukira chairman waabwe yabagambye takyayagala kulaba Joel Ssennyonyi mu bwa leader of opposition era nga ayagala ekibiina kye kikole bukubirire basobole okubeera nga bajja mu leader of opposition abeere nga asobola okuba nga ava ku side eya Patriotic League Uganda. Kakati nno ensonga zirinya enkandaggo document zituuse ku parliament era speaker Abofi Jacob anaatera okubeera nga akipublishinga naye wabula tebannavayo kulangirira mu public nti balina move gye baliko nti oba bagenda kubeera nga baintroducinga move eno ey'okugyako leader of opposition mu parliament. Oli ku Yugi Update Civic Sinziro bango tuwuliriza gw'atannatweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere nga otweyungako. Kakati nga tukyagenda maaso gwe mukwano gwange mpuliriza. Tukimanyi leader of opposition Joel Ssennyonyi era ye spokesperson w'ekibiina kya National Platform abafuukidde akayinja mu ngatto bawulira nti ye obstacle mu bibaagala okutambuza maaso mu ggwanga lyattu Uganda. Kakati no gurupu okuva mu Patriotic League Uganda ekibiina kya PUL mba members okuva mu parliament bagenze maaso ne barankinga legislative process eyinza okubeera ng'eteekawo enkyukakyuka mu ngeri ki gye bayinza okuba nga balondamu leader of opposition, engeri gye bayinza okuba nga baselectingamu leader of opposition. Buyaga West MP Dennis Namala saako ne Kibanda County MP Linus Ingopeki saako ne Kanyumu County MP Simon Peter Okwiringa basazeewo basavinge notice eri kiraka wa parliament nga bagenda maaso n'okubeera nga balaga intention zaabwe okuba nga basiikinga okuintroducinga private membership bill entitled to administration of parliament gye bayita amendment bill 2026. Eno nga bill yey'okuggyako Joel Ssennyonyi mu ofiisi ye nga baagala bakyusa engeri gye bagenda okuba nga baselectingamu leader of opposition. Okusinziira ku statement eziririzingiddwa ng'ennaku z'omwezi 24 June omwaka 2026 propose eno registrations yasiikinga eri legal framework nga kigambibwa nti enegenda kubanga egavaninga selections engeri leader of opposition gyayinza okuba nga aselectingibwamu. Move eno ez'oluvannyuma lwa Chief of Defence Force n'agambye edda era nga yekyamaani wa Patriotic League Uganda General Muhoozi Kainerugaba Chief of Defence Force okulangirira nga agamba ayagala omukulembeze omupya mu opposition, ayagala opposition leader mu parliament abeere nga alondebwa Patriotic League Uganda era n'asaba nti mbwangu abayagala kulaba nga Joel Ssennyonyi bamaze okuba nga bamusenza olutinga ekikere tayagala kuddamu mulaba mu ofiisi eyo kubanga abafuukidde kye baawalula. Wuliriza gwe mukwano gwange mpuliriza. Era mu bigambo ebyayogeddwa nga bagambye we bati mu lulimi olufuutifuuti, we have stated the process of appointing our own leader of the opposition. General Muhoozi Kainerugaba zimu ku posti zeyapostinze ku mukutu gwe ogwa X ku kibanja kye ng'agenda maaso n'okugamba nti ffe twatandise dda process ey'oku appointinga leader of opposition owaffe gwe twagala kubanga atukiikirira. Jjukira ssemateeka akutulambika bulungi nnyo nti leader of opposition alina kulondebwa ekyo ekibiina ekiri ku ludda oluvuganya gavumenti ekyasinga okusindika ababaka abangi mu parliament kye kiina enkizi okuselectinga leader of opposition. Lwaki kye kiba n'enkizi? Okusinziira ku ssemateeka nti leader of opposition alina kulondebwa mukulembeze w'ekibiina ekyo ekivuganya era Robert Kyagulanyi Ssentamu yali mu nkizo ey'okulonda leader of opposition yalina okusonga ku mubaka yenna abalondeddwa nti kati gwe nkwadde obwa leader of opposition. Lwaki? Nti once wamala pointinga ku mubaka oyo nti kati gwe leader of opposition aba amaze okukiralifyinga eggwanga nti alyoke n'ebyava mu kulonda kw'akalulu aka general election akaakubibwa. Owulidde enkizo eryawo
nti yakkiriza byonna ebyava mu kulonda, yensonga lwaki akkiriza alonde gavumenti ey'ekisiikirize. Kati oza kigenda kubeera kitya nga gavumenti yeyina okuselectinga leader of opposition, oba nga leader of opposition talondebwa leading party mu opposition. Nze ndaba awagenda kubeerawo era ey'amaanyi. Oli ku Yugi Update TV, nyongera okukujjukiza. Era yagenze mu maaso n'okugamba nti ayagala office ebeere ng'etwalibwa ekibiina ekya Patrick League Uganda, era n'asaba Kasambya County MP David Kabanda, era ng'ono ye Secretary General w'ekibiina kya Patrick League Muhoozi Kainerugaba, ng'agamba nti ng'akozesa n'obuyinza n'amaanyi bw'ayina okusekiwalinga new opposition leader, ng'ayagala Kabanda ono amuyambeko ku nsonga eno, abikule ebitabo basobole okubeera nga bafuna omwaganya, bayitemu articles eziyinza obbawa omwaganya okujjako leader of opposition. Era bano baakikoze, baasuze ebigere babinnyise, baasuze bakuba winter nga banoonya buli kawaayiro basobole okubeera nga basangula leader of opposition mu office. Enono development emakinze nga first former parliamentary step ezimu ku calls ezikolingiddwa mu parliament bukyanga speaker parliament omupya alondebwa. Bino byonna information gye tubawadde, notice yalabiddwako ku website emu ng'eraga nti Naamala yasazewo okuwandiikira speaker wa parliament ng'ennaku z'omwezi 24 June 2026 ng'anotifyinga nti ekigendererwa kye kyakuteekawo motion egenda maaso n'okubeera ng'ebanja okulekulira mu nnyumba eno okuintroducinga amendment bill under law 58 of the parliament's rule of procedure. Era MP tannaba kubeera nga publishinga closely specific amendment bill eno containingiddwa proposed registration, wabula kisigadde kiri unclear engeri biiru gyejja okubeera nga ereetebwamu mu parliament ogintroducinga ne process ez'okuselectinga leader of opposition butya bwe zinaabeera tebinnabeera clear, bo engeri gye baagala alondebwemu tebannaba kuba nga babiteeka ku mmeeza. Kati nga tutunuulira ku existing parliamentary practice, leader of opposition alina okuba nga nominatingibwa nga bwe nakugambye largest opposition party represented mu parliament, era nga kino ekibiina kya National Unity Platform kye kibadde n'enkizi okuloadinga position eno ey'okuappointinga leader of opposition, era nga kyakalonda Joel Sonyonyi, kyakamulonda ku bisanja 2, wabula ekisanja ekirala kyali mu makatikati awo oluvannyuma lwa Mathias Mpuuga okusangibwamu n'ebirumirwa ne bagamba sokoddeko wabbali tumale okulondayo leader of opposition omulala. Kati nno bwe gutyo wegubadde gwe mukwano gwange ali yampuliriza, naye ng'okyali ku Yugi Update TV, nyongera okubeera nga nkutwala nga tunatera okumaliriza gwe mukwano gwange ali yampuliriza. Njagala ne kano okawulire proposed bill erirayikira okubanga egenda kutuginga political debit, egenda kukoleeza omuliro, era aba opposition parties basuubirwa okubeera nga bagenda kubeera bataamu abasinga ku new governance system government gye yagala oteeka mu parliament. Kitegeeza ki? Yanditwaliramu ba cabinet ministers. Golowooza enaaweebwa omwaganya biiru eno okuyisibwa nga we nkunnyonnyodde nti ejja kubanja okubanga bano wammanga baselectingibwa mu parliament ate nga tekijja kukolera gavumenti, ate ng'otunulira areas ezikumidde gavumenti mu buyinza, bajja kuwa ekiteeso nti ekyokuselectinga chief justice kirina okuyisa mu parliament, prime minister, chairman we electoral commission, ebikiizo ziraba eri speaker wa parliament naye ziyinza okukyukamu ne bagamba speaker wa parliament atandike kubabeera nga alondebwa generally
ba citizen be balonda speaker wa parliament. Ezo zonna nkizi ezikwatiridde gavumenti ogikuumira mu buyinza. So oveeyo n'ozizanyirako oba bakubye wala. Kati so nabo bayinza obutakiwa kino mwaganya kuyisibwa olw'okubanga Chief of Defence Force ayagala etteeka likola, ayagala okulaga obuyinza nti ekintu kyonna ky'abayogedde kirina okukolebwa. Kati twagala okumanya singa kiteekebwa mu nkola kijja kuba kimaze okulaga bannayuganda nti obukulembeze ne instruments of power zaawambibwa era Muhoozi Kainerugaba yayinza okuba nga aziina. Singa etteeka lino liyisibwa kitegeeza ekibiina kya NRM ekya National Resistance Movement tekikyayina nkizi mu buyinza bwa Uganda. Kitegeeza Puru yawambadde obuyinza. Ekyo oba osaanidde okuba nga okimanya. Ngenda kuba nga nkulekirako akatambi ka Gyore Ssenyonyi nkulage wawe byatandikira ne Gyore Ssenyonyi biki byayogera ku nsonga eno era awanda muliro. Agamba ye tajja tutiisatiisa. Agamba Muhoozi tetukutidde tojja tutiisatiisa. N'onooleeta move ezenkanawa. Tusigala tuli bannayuganda tugasiga nga tuba criticizinga kebyo byonna byogera mu maaso n'okukola bitatambula bulungi. Oli ku Yugi Update TV ko sinzido bango tuwuliriza nga bulijjo njagala mbere nga nsomayo abantu nga basatu abajja mu comment section. HN53123 webale kubeerako ndooza mukutu. Kakule Moses webale kuteesa. Margaret Najemba obeerako entakera webale kuteesa. Ani omulala babiri basatu tubere nga tweyongerayo. Najemba ozeemu n'oteesa. Believe and you shall be saved. Bani yona ate naye webale kuteesa. Nalumonde Prose kale webale kuteesa obubaka bwo bulabiddwa. Olw'obudde munzikirize mbatereka akatambi n'oluvannyuma tujja kubanga tweyongerayo. Mbakulisizaayo nnyo obwakedde temugaa nti saabalamusizaako kansubire nti ebintu bibatambulira bulungi nnyo. Abali mu diaspora abali emitala w'amayanja Katoman, Dubai, Saudi Arabia, UK, USA, Canada, South Africa, Kenya, mwenna abali mu Asia nammwe mbalamusizaako nnyo saako nammwe abali mu Uganda. Mwebale kusharinga, mwebale kulaikinga, mwebale kusubscribinga. Kakati kambalekireko akatambi twesangeyo mu comment section. Mbagaliza olunaku olulungi. Ono Muhoozi byakola mu M7 ne banno bitambulira ku mateeka. Bino si bye byabatwala mu nsiko. Bino tafiire byayogerako kubanga yakikkaatiriza nti aba Directorate of Crime Intelligence ekulemberwa General Christopher Damulira batta abantu extrajudicial killings era n'alabula amujjide mu bigere Professor Ephraim Kamuntu. Bino bimwalwanirira bye byabatwala mu nsiko. Lwaki ono mutabani wammwe temumukomako? Obumenyi bw'amateeka tebukosa ffeffeka abali mu opposition. Era baidi mutwe n'abalabe bawambibwa abantu abamu nga tebakwatako nnyo. Awo si wa kibiina kyange oba kiti oba oli abalina n'omusango. Naye kati buli omu atandise okukiraba nti dedda buno obumenyi bw'amateeka. Kaakati bannamawulire nabo bakubibwa. Abakulembeze b'amadiini nabo bawambibwa. Mujjukira Father Sekabiro w'e Masaka ne baamuwamba. Tewali ali safe. Kanalayo Muhoozi atiisatiisa ne bannamawulire. Ndowooza tayagala mwogere ku nsonga zino muzipotingeko. Naga NTV ne Daily Monitor nzija nja kubaggala. Kati ayagala kutiisatiisa buli omu. Tubeere mu kutya. Naba NRM nabo tebali safe. Parliament nga tutudde wiiki ewedde nayogera ku mbaka wa NRM Margaret Etiru mbaka omukyalo wa Muria. Naye yatwalibwa ne wayitawo ebbanga nga tewali amanyi mayitirege. Ewa NRM ekikulaga nti nammwe aba NRM abalowooza nti muli safe. Temuli safe. Temuli. Civil society bonna abalaga nti temulina kye muŋŋamba. Wano akakiiko ka Parliament kamusamuninga aka defense n'agamba mmwe basiru mmwe nja kujja mwenna mbasibe. Akakiiko ne katya. Ne speaker yaliwo mu kaseera ako n'asirika. Kakati awo wetutuuse mwe aba NRM abalowooza nti muli safe. Yagamba nti mmwe n'abayisaamu awo eggaali
n'abavumaavuma ng'anyiize. Kakati mmwe kyekiro balowoozesa nti mutayinza kubawamba nga munyiiziza. Mulowooza bino biri ku ffeffekka ab'opposition. So ebintu bino bigenda mu maaso mu bumenyi bw'amateeka. Of course, ba Eddie Mutwe baawambibwa, n'abalala bangi bali mu makomera, ba Alex Waisa Mufumbiro, Dr. Kizza Besigye bakyamulanga kubanga gavumenti eno tajagala. Sam Mugumya naye yawambibwa ne kaakano taleetebwanga mu kooti, amayitire ge tegamanyikiddwa. Waliwo omwami omulala bamuyita Amos Lwangomani. Ono alina oluganda ku General Kahindo Tafiire, ono naye yawambibwa. Emyezi egiwerera ddala giyise. Tebamuleetanga mu kooti, ali eyo bali mu kumutulugunya. Looza ensonga lwaki General Kahindo Tafiire kati ayogera ku bintu bino, kuba naye alina obulumi ate ng'abimanyi bituufu, kubanga alinayo obuwe. Tabiwulira buwulizi, naye alinayo obuwe. Christopher Godi abamu gwe bamanyi nga King Zare, oyo naye yawambibwa ennaku z'omwezi 21 April. Ne kaakano taleetebwanga mu kooti, tatwalibwanga mu kooti. Bwe twava mu kalulu ka 2026 akakaggwa, mwalaba engeri gye kaayisibwamu okulembeza ekibiina kya NUP Oweekitiibwa Kyagulanyi ne famire ye neerumbibwa ne bayisibwa obubi. Ebintu bize bibeerawo bino. Kakati ku Mande mwalabye Kanso Elias Lukwago balumbye amaka ge ne bamuwamba. Muhoozi n'avaayo nti ono nze mulina mu basement. Abamu ne bagamba nedda byakusaaga n'abalaga ebifaananyi. Embeera eno tetulina kugikkiriza kusigala ng'etambula bweti, kubanga ekya tetumanyi ani gwagenda kukima. Muhoozi akola effujjo erya buli kika. Alinga omwana, omanyi abaana b'abagagga batera okubeera n'effujjo. Kati bw'omuwa ku buyinza oba oli awo bw'atasobola ne kiyitirira. Kati ne Muhoozi bw'ati bw'ali mu kweyisa. Ate nga ffenna ensonga eno erina okutukwatako. Mwai Museveni yagamba nti kino ekisanja kya Buteebaka, kisanja no sleep. Era n'agamba nti abakulembeze ababba ssente y'omusolo, abakulembeze abatafa ku bantu ajja kubasiba. Ssebo Mwai Museveni ono mutabani wo abantu avudde ne ku ky'okuba nti tabafaako, abatulugunya, abatta. Ye kennyini akikkiriza, yagamba nti yatusabiri mu babiri basapota aba NUP n'abalala tujja. Ono ogenda mukolako ddi bw'oba ogamba nti eno kisanja no sleep. Twagala bumenyi bw'amateeka babba ssente y'omusolo. Waliwo obumenyi bw'amateeka obusinga okutwala obulamu bw'abantu, kubanga bobba ssente zaabwe zirina okuzimba amalwaliro, naki ekyo kikyamu era balina okuvunaanibwa. Naye kaakati ono ye abattabusi tetutte ssente zaabwe zirina kuzimba amalwaliro, nguudo, naki. Bw'abawamba n'abatulugunya n'akola effujjo erya buli kika. Ono mutabani wo yali waggulu w'amateeka. Ebitongole nga Uganda Human Rights Commission, of course, ensonga zino oba oliawo nabyo biri mu kutya. Muhoozi bwe yawamba Eddie Mutwe, aba Uganda Human Rights Commission ne bawandika ebbaluwa. Twabalemerako nnyo. Tubawandikira ebbaluwa naki ne bawandika ebbaluwa ne bamugamba amute ate Eddie Mutwe. N'abagamba mwe nno saagala kummanyiira nammwe nja kubakima. Ne bati baabiva. Ekyo kitongole ekiri mu ssemateeka yaffe. Tulabye